enkuka pilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene echuma kiri amayinjo leta bigere nabakobula binaeto wasampisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era noswa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate holindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki nkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tawali kirema wakati kumitimbagano jaffe ofuna amawulire mu buli wo wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano bw'ayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika WhatsApp ku 0777 eno ye programu y'okalabalaba egguse ku mpewo za CBS 89.2 famma emmanduso mu kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sunday n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu kalabalaba ku CBS emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo ya leero era nenkwaniriza ku program kalabalaba okujanjula nga buli jonze saa mukazibwe nkobaza eminomo gy'otosezaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzayeza naawe atuuse ku buwanguzi olunaku olwaliro mu programu eno tuli ku ssemazinga wa Africa nga tugenda mu ggwanga erya Guinea oba oluusi lye tutera okuyita Guinea Conakry mu nsi eyo niyo bagenda kubeera n'okulonda ennaku z'omwezi 28 Desemba gwe mwezi ogujja ekyamazima bwe weetegereza omwaka guno gubadde gwa byakulonda ku ssemazinga wa Africa mwanga mangi gakidde obubox okwetaba mu kulonda kwabona. Mpuliriza ensi ya Guinea gye twogerako eri mu bugwanjuba bwa Africa naddala eno Guinea Conakry neyina mwanga amalala bwe bafaanaganya amannya n'olwekyo njagala tujawule ku Guinea Bissau, Equatorial Guinea ne Papua New Guinea. So oyina amawanga ana ku nsi kuno nga gonna galina ekigambo Guinea kati gye twogerako ye Guinea Conakry. Okulonda okwa president kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi 28 Desemba gwe mwezi ogujja era nga kugenda okuba okulonda okusoose bukya munnamagye Mamadi Doumbouya awamba buyinza ng'omwaka 2021. Ampuliriza okuva 2021 Doumbouya abadde asuubiza bannansi b'eggwanga lino erya Guinea okulonda naye nga tekubaawo naye yaludde eddaaki nakkiriza n'akuteekateeka era nga omwezi ogujja okulonda kuno kugenda kubeerawo. Eyasooka okubikkula ekyama ky'okulonda kuno ye Ssaabaminisita w'eggwanga erya Guinea nga ye Ba Uri yali mu lukuŋŋaano lw'ebyobusuubuzi oluyitibwa Africa CEO Forum lwali mu kibuga Abidjan ekya Ivory Coast ennaku z'omwezi 12 May omwaka guno. N'agamba nti omwaka guno nga tegunnaggwako mu Desemba wajja kubaayo okulonda ewaffe naye teyayogera lunaku. Kati omwezi ogwaddako ogw'omukaaga gavumenti ya Doumbouya neetondawo akakiiko akagenda okuvunaanyizibwa ku by'okulonda ke baatuuma Directorate General of Elections DGE nga ke kagenda okulabirira okulonda naye nga kakolera wansi wa ministry evunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Mu bufunze Doumbouya yasatula akakiiko k'ebyokulonda n'atondawo office endala ng'ate ekolera wansi wa ministry. Kali akakiiko ko kaali tekakolera wansi wa ministry kati kyakikola gwa mukaaga nga Ssaabaminisita we amaze okubikkula ekyama mu Abidjan nti okulonda kwa kubaawo Desemba. Kakati nga 27 ogw'omwenda Doumbouya kennyini n'alangirira ku TV y'eggwanga nti okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi
28 Desemba. Nolwekyo byatandika na kubikula kyama mwezi ogwokutaano naye olunaku ne lutalangirirwa. Mwezi ogwaddako akakiiko ak'ebyokulonda akapya ne kateekebwawo. Mu mwezi ogw'omwenda nga 27 President Dumbuya n'alangirira ku TV y'eggwanga olunaku olw'okulonda olwa 28. Amateeka agateereddwawo makakali nnyo okwetaba mu kuvuganya ku bwa president. Ekisooka, candidate yenna okwewandiisa ayina okusasula ssente eziwera emitwalo 10 mu dola za America mwezawano bwebukadde nga 305 singa dola tuba tugibalidde ku 135. So kitegeeza nti awo bajjeemu abantu bangi miliyoni 305 mu za Uganda ze weetaaga okuvuganya mu kulonda kuno. Ekirala bataddewo n'obukwakulizo nti oyina okuba nga enteekateeka eno yakusanze owangaalira mu ggwanga erya Guinea. Mu kino abadde ajjamu abamu ku bannabyabufuzi abaagenda mu buwaŋŋanguse. So lino etteeka lyabakwatidde bweru nga tebasobola kujja kwewandiisa. Ekirala, oyo yenna avuganya ku president alina okubanga awezezza emyaka 4 egy'obukulu ate nga tasussa 8. Kati Dumbuya kennyini 4 yakagaweza. Nolwekyo yabalidde wali ye waali. Oyina okubanga owezezza 4 yege yakaweza ate nga tosukka 8. Kakati bw'okoma ku 8 era yabadde ajjeemu Alpha Conde yono president gwe yawamba mu 2021 eyali mukamaawe abadde ayagala naye okuddamu okuvuganya. Kakati kasita yagambye mu mateeka nti bw'oba owezezza emyaka 8 tokkirizibwa kuvuganya. Mu bufunze Alpha Conde abadde avudde munenge bimujjamu bingi. Ekisooka naye ali bunaayira. So obukwakuliza obuwera mateeka amapya bungi obumujjamu naye nga n'ak'emyaka nako kamujjamu. Kati olw'obukwakuliza obwo ku nkomerero abaatuteyo empapula zibadde zitwalibwa mu kooti ensukkulumu. Tezitwalibwa mu kitongole kiri ekya Directorate General of Elections. Obadde ozitwala mu kooti ensukkulumu. Era nsale yabadde wa 3 Novemba. Bakandidates abasobodde okutwalayo empapula ku bukwakuliza obwampuliza bw'owulidde babadde 5 newankubadde ng'abaali baagala baali bayitirivu. 5 nga kwobalidde ne General Mamad Dumbuya, president yaliko yawamba obuyinza mu 2021. Abalala kuliko Lansana Kuyate yaliko saa minister mu ggwanga lino erya Guinea. Kuliko Osman Kaba yaliko minister. Amadou Thiano Diallo yaliko minister. N'omulala Ben Yusuf Keita. Kati abana bano abaatuteyo empapula mu kakiiko oba mu kooti ensukkulumu, ekyamazima si b'amaanyi, si be bagundiivu mu byobufuzi bya Guinea era teri abasuubira kuyuuguumya. Supreme Court eyina okukakasa bano obutasukka nnaku za mwezi 13 ye wiiki enejja. Olunaku lujja kuba lwakuna nga 13. So tuyinza okutuuka ku lwokuna nga nabana bonna tebaliimu. Akakiiko kayina Supreme Court egenda kwekenneenya efulumye olukalala olw'enkomeredde obutasukka nga 13 Novemba. Naye ne bwe basigalamu bwe bati akalulu kano kaba tekagenda kwawukanako ke twalabye Tanzania. Kumpi Dumbuya agenda kuba yeevuganya yekka kubanga bannayafuzi abagundiivu n'ebibiina ebinene yakoze amateeka agabajjamu. Ebibiina bifuzi eby'amaanyi byonna biriko envumbo. Naddala ekibiina ekya UFDG, RPG, UFR ebyo yabijjeemu tebikkirizibwa kwetaba mu kulonda kuno. So mu buli ngeri okulonda kuno ayolekedde okwevuganya yekka. Ampuliriza ensi Guinea Conakry gye twogerako ngazi yenkananga Uganda. Bw'obala square kilometers Guinea Conakry tusinkako katono. Kumpi obugazi tujula kwenkana. Naye yadde tujula kwenkana ate ffe tugisinza abantu bo bayina abantu miliyoni 13 mu emitwalo 2. Agamu ku mawanga agabeetoolodde kuliko eggwanga erya Guinea Bissau, Senegal, Mali, Ivory Coast,
Liberia, Sierra Leone n'eriyanja lya Atlantic. Kati wakati awo wosanga eggwanga lino erya Guinea Conakry lye twogerako. Guinea yabyafaayo nti lyerimu ku mawanga agasooka okufuna obwetwaze maserengeta g'eddungu Sahara. Eggwanga eryasooka okufuna obwetwaze mu maserengeta g'eddungu Sahara lyali lya Ghana ne liddirirwa eggwanga erya Guinea Conakry mu 1958 era abasajja abaali bakulembera amawanga ago bombi baali b'amaanyi. Guinea Conakry yali ekulemberwa Ahmed Sékou Touré ate Ghana ng'ekulemberwa Osagyefo Kwame Nkrumah. Ku ssemazinga wa Africa mu kiseera ekyo abo be baali abasajja ab'amaanyi. Mu kiti kya Ahmed Sékou Touré ne Nkrumah oteekamu Gamal Abdel Nasser, oteekamu Leopold Senghor mu Senegal. Abo baali mu kiti kyabwe ku ssemazinga ono ng'abalala babagoberera bugoberezi. Era abajjukira ebyafaayo Nkrumah oluvannyuma bw'awambibwa, Sékou Touré yamuyita mu Guinea Conakry n'amufuula co-president n'amugamba jangu tufuge ensi eno babiri. Era Nkrumah gye yawangaalira okutuusa lwe yafa, yafiira mu ggwanga lino erya Guinea Conakry. Nkrumah ne Sékou Touré baali bafaanaganya nnyo ebirowooza. Kakati Sékou Touré akulembera Guinea Conakry nefuna obwetwaze mu 1958. Yafuga okutuusa lwe yafa mu 1984 ne yafugisa mukono gwa kyuma okufaanaganako n'abakulembeze abalala abakulembera amawanga ga Africa. Beeyita ba kitalo ne beerabira nti Katonda yali abaaziseeko bwazisi buyinza. Bonna baafuuka bannakyemalira, kumpi bonna ne bawera ebibiina ebirala. Kati bwe kyali mu Ghana, bwe kyali e Guinea, bwe kyali e Kenya, bwe kyali e Tanzania, bwe kyali e Zambia, bwe kyali e Malawi, bwe kyali e Uganda, n'obote wano yawera ebibiina by'obufuzi. Bonna baafaanagana. Mu bukulembeze bwa Sékou Touré wakati wa 1958 ne 1984 abantu abattibwa olw'omukono gwe ogw'ekyuma basoba mu 500. Ku ntebe yafiirako Bufiizi. Bw'afa munnamagye Lansana Conte n'awamba obuyinza naye n'abafuga okutuusa 28. Naye mu ntebe yafiira mu Bufiizi, naye omukono gwali gwa kyuma. Era ennaku zino waliwo abadde basekerera President wa Cameroon eyalemeddwa n'okunoonya akalulu. Ne ngamba nti bano tebagoberera. Lansana Conte akalulu kaakasembayo teyalabikako na ku lukuŋŋaana lwonna kubanga yali ku kitanda. Akalulu yakasabira ku kitanda ng'ekimbe kimubala embirizi naye era yakawangula, yakukumba na bukukumbi ng'asinziira ku kitanda. Era aba yakawangula ekisanja ekyo ekisembayo kaseera katono n'ava mu bulamu bw'ensi eno. N'olwekyo waakiri owe Cameroon Pobbi yaye yalabiseeko ne ku lukuŋŋaana olumu awala yadde baatute bifaananyi. Naye Lansana Conte mu kulonda okwasembayo teyatawaana na kulabika ku kadaala ka byabufuzi kuba kyali tekisoboka na kusoboka. Naye era yakawangula. Kakati bw'afiira mu ntebe 28 munnamagye Captain Musa Dadis Camara ensi yali temuwuliranga nako era erinnya abantu baaliwulira mulundi gusoose mu Guinea. Bwe yagenda ku TV y'eggwanga erya Guinea Conakry ne yeerangirira nti ye yali afuuse omukulembeze ow'ekiseera. Yali ku ddaala lya wansi nnyo kubanga yali akulira na sitoowa ya byakulwanyisa. Gye yava n'afuuka omukulembeze w'eggwanga erya Guinea Conakry. Abantu baatandika baamugumiikiriza mu nnaku ezaasooka, naye bwe baalaba nga alabika ali mu kupalapalanya kwenywereza mu buyinza ne batandika okwegugunga. Era mu mwaka 2009 waliwo olukuŋŋaana olw'amaanyi olwakubwa mu kibuga Conakry. Lwalimu abantu aba buli kika n'abaana abato ng'ekyali kibaleese kutegeeza Captain Musa Dadis Camara nti baali tebaagala yeesimbewo mu kulonda kwe yali ateekateeka kuba yali akkaanyiza ne okuwasa okutegeka okulonda era ng'enteekateeka zigenda maaso nga bwe tulaba kati ezaddombuye. Wabula nga naye ayagala kuvuganya ng'abantu bamugamba nedda gweddayo mu barracks. Yasindika amagye ne gakakkana ku beekalakaasi ne babakuba
abasoba mu 15 ne bafa balaba kubwa amasasi ku nyama bala ne bafumitibwa ebiso abala ne berinnya olw'omukka ogubalagala ogwakubwa mu kisaawe abantu ne bafa mu bongi awo abalukawo okusikaata omuguwa okw'amaanyi mu bannamagye bo bennyini abaali bakulemberwa Musa Dadis Kamara era mu kiseera ekyo omuyambi we Diakite yamukuba amasasi ku bulago ne ku mutwe katono gamutte teri amanyi nangeri gye yawona kuba gaali gawera ku mutwe ne mu bulago naye yasimatuka naddusibwa mu ddwaliro mu ggwanga erya Morocco yamalayo wiiki 6 bwawona embeera ye ng'egenda etereera n'akomezebwawo mu Burkina Faso wabula teyadda mu ggwanga lya Guinea bamutwala Burkina Faso gye yamala emyaka 12 mu buwaŋŋanguse katukomewo tujja kutandikirawo ku Dadis Kamara Chabasa MTN enkuuka bwaguuga 2025 obubaka bwammwe mbulaba nja kuba mbuyita mu budde nga bonna butusobozesezza Robert Wamala Rumanyika agambye in Africa elections are a sham just meant to ratify governments in power bwatyo bwatunuulidde ensonga ni wano omulala omujugujugu Moses agaye first deputy dean of RDCs mu Uganda naga nti olowooza General Mamadi Doumbouya ayina omwoyo gw'eggwanga kakati njalo kubuulira era nga nzize nkyogera nti bannamagye bano bonna nze sibakiririzaamu abawamba obuyinza mu West Africa era nzize nkyogera nti gye binaggwera bannansi ababawagira mu ntandikwa bajja kuba bejjusa nzize nkyogera ku Goyite Mali Niger wali genocide Chad jangu mu Burkina Faso kakati neno mu Guinea Conakry ne Gabon bonna tebayina njawulo bebamu kubanga buli omu bye yayogera kwabo ng'atwala obuyinza ate kati byakola ekyo nakyogera ku ntandiko bo bakozesa mukisa gw'abantu kwegugunga ne bagamba mbu bo bazze ku ludda lw'abantu naye kati bye bakola tebyawukana Doumbouya byakola tebyawukana na bya Alpha Conde tebyawukana na Musa Dadis Kamara bye yakola n'olwekyo tosuubirayo kirala kuva mu Doumbouya byakola era ffe abamu bye twali tusuubira n'olwekyo tewali kineewuunyisa ku bino byendaba ati waliwo ono yeeyise Kiwanuka Ibrahim Big Daddy naga nti naye ninawe nalabye nga Sudaani ye yasooka kati sebo njagala bw'oba ompuliriza oteekemu n'obwegendereza ngambye ensi eyasooka Maserengeta g'eddungu Sahara bagiyita Ghana neddirirwa Guinea Conakry ekyo tekikontana nakyo oyogedde na bubaka bw'oweereza bwe kibeera kikutabudde ddamu ompeereze message so mpuliriza na bwegendereza saagala owulirize na kinyumu wuliriza byenjogedde mbisimbako amannyo ate ompulirize na bwegendereza kugambye Ghana ye yasooka okufuna obwetwaze Maserengeta g'eddungu Sahara neddirirwa eggwanga erya Guinea Conakry tekikontana na kiri kyoleeta so simanyi lwaki okireese ampuliriza tu kyali fenna mu ggwanga erya Guinea Conakry otugende mukuwumula mbadde nkusigira ku kifaananyi nti Captain Musa Dadis Kamara atwala obuyinza ateekateeka okulonda bantu beegugunga abasindikamu abasirikale babakuba amasasi wayita kaseera katono naye omuyambi we Diakite namukuba amasasi ne bamudduse Morocco yamalayo wiiki 6 n'akomawo bw'akomawo teyajja waka mu Guinea bamutwala mu Burkina Faso era yamalayo emyaka 12 ng'ali mu buwaŋŋanguse mu bukulembeze bwa Conde bwonna Alpha Conde ye yasalawo okusigala mu ggwanga erya Burkina Faso kakati bw'agenda okujjanjabwa Morocco eno bannamagye abaasigala balonda omumyuka we General Sekuba Konate okufuuka omukulembeze kyekirwaki yali tasobola kudda kwegamba naye yali awambiddwa kasita yagenda okujjanjabwa n'awaka n'awambibwa omumyuka we n'afuuka omukulembeze
kakati ye nasigalira ddala eyo. Kati Sekuba Konate yagenda maaso n'ateeka okulonda kwa 2010 nga bwe baali bakanyiza ne ECOWAS era obuyinza n'abwa Alpha Konde ye yawangula. Kati Konde n'awangula ekisanja ekisooka ekyokubiri. Obuzibu obwajjira kwe kukyusa ssemateeka n'ayagala okufuna ekisanja ekyokusatu. Bw'ayagala okufuna ekisanja ekyokusatu abantu ne batandika okwekalakaasa. Kati Dumbuya gwe mukisa gwe yakozesa n'awamba mukamaawe ng'amuvunaana okwagala okweremeza mu buyinza, kulinyirira eddembe ly'obuntu, okutulugunya n'okukyankalanya demokolasiya mu ggwanga erya Guinea Conakry. Zimu ku nsonga ze yawa n'akwata obuyinza. Bw'akwata obuyinza, Kapiteni Musa Dadis Kamara eyali mbuwanganguse Burkina Faso asalawo okuvaayo alabye nga munnamagye munne akutta obuyinza n'akomawo. Era bwe yakomawo ne bamuggulako emisango gye baali bamuvunaana egy'okwenyigira mu kitta abantu kiri ekya 29 mu kisaawe. Misango ne gimukka mu vi n'asibwa emyaka 20. Wabula mu Maaci w'omwaka guno Dumbuya yamusonyiwa era ng'ensonga agamba zeesigama ku mbeera ya byabulamu eya Musa Dadis Kamara. Kakati mu mbeera eyo Mamadi Dumbuya mwategekedde okulonda. Era ku lunaku lwa bbalaza wiiki eno ye kennyini yatuteyo empapula mu Supreme Court ng'awerekeddwako ab'amagye ogenda okwewandiisa. Nejjukira mu kulonda kuno mpuliriza nkugambye nti ebibiina ebinene RPG ne UFDG byagaaniddwa okwetabamu, ate ng'era okulonda kuno kuliwo wakati mu kutigomya ab'oludda oluvuganya. Bangi bali makomera, waliwo abafudde nga bawera n'abali mu buwanganguse bawera. Emikutu gy'amawulire nagyo emimwa gizibiddwa. Okulonda kuno kugenda kubeerawo mu mbeera efaanana bwetyo. Mu bufunze okulonda kuno kugenda kubeerawo ng'embeera eriwo teyawukana n'eyo Dumbuya gye yavumirira mu 2021 ng'awamba mukamaawe Alpha Konde kati ali mu buwanganguse. Mpuliriza mu kiseera kino njagala nkulage ebimu ku ebyo Dumbuya byazaakola nga yenywereza mu buyinza, nti agenza okutuuka okuteekateeka okulonda kuno ng'oba oyagala oba toyagala abalala bagenda kuba bamuwerekera buwerekezi ku mbaga ye. Nja kuwa ekyokulabirako nti Dumbuya bw'ajja mu buyinza waliwo okusuka omuguwa ne ECOWAS etakkiririza mu bannamagye kukwata buyinza mu West Africa. Ne wabeerawo okwogerezeganya ku nkomerero ne bakkaanya mu Desemba wa 2022. Kyatwala akabanga kubajjukira awamba 2021 nga gwako ne kitwala kumpi omwaka mulamba nga ECOWAS ebagobye nga luwo n'okusuka omuguwa. Desemba wa 2022 ne bakkaanya ne ECOWAS ku nteekateeka ya myezi 15 ey'okuwaayo obuyinza, era n'asuubiza nti 2028 agenda okuggwako ng'okulonda kumaze n'okutegekebwa n'obuyinza ne bukwasibwa omuntu wa bulijjo alondeddwa abantu. Omwaka gwaweddeko, omwaka oguwedde ng'okulonda tegutegekeddwa, naguno katono guggweko kuba okulonda bwe kuba kugenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba. Kitegeeza nti nagwo gubadde kugenda kuggwako ng'okulonda tekubaddeewo, naye ekirungi ku nkomera asazeewo n'akuteekateeka. Naye mu mbeera eyo nkugambye nti ebibiina ebinene yabiremesezza okwetabamu. Ebyabiremesezza bulemesa kwetabamu RPG ne UFDG, naye ate ayina ebitono byo byasattuludde obusattuluzi omwaka oguwedde. Bino yabitaddeko buteesinvumbo temwetabaamu n'embeereewo, naye biri ebitono bingi ku byo yabiweredde ddala. Kaakati era okulonda kugenda kubeerawo mu kiseera nga abakwatiddwa ab'oludda oluvuganya tobala bangi ku bo basibe, balala bali mu buwanganguse, abalala babuziddwawo teri amanyi mayitire gaabwe. Ekyokulabirako mu Okitoba w'omwaka oguwedde, Sadu Nimaga eyali omuteesiteesi omukulu mu ministry ey'ebyobugagga eby'omutaka ku mulembe gwa Alpha Konde yawambibwa n'okutuusa olwaleero teri amanyi mayitire ge. Yakwatibwa Okitoba omwaka oguwedde.
omwaka guno nga gutandika mwezi ogwa Gatonnya omu ku bakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti Aliyo Ba yakwatibwa naweebwa ekibonerezo kya kusibwa myaka 2 lwa kunyiiza President Mamadi Doumbouya. Wetegereze omusango ogwo, kunyiiza President Doumbouya. Kati ali mu kkomera myaka 2. Kibonereza kitandika mwezi gwa January omwaka guno. Omwaka oguwedde waliwo abakulembeze mu biina by'obwannakyewa 2, Umar Sila ne Mamadou Bilo Ba, abawambibwa n'okutuusa kati teri amanyi mayitire gaabwe, tebasimbibwangako mu mbuga z'amateeka wantu wonna. Mu mwezi ogwokubiri omwaka guno Abdul Sako nga yali mu kwanaganya wa kisinde ekirwanirira eddembe ly'obuntu yakwatibwa n'atulugunyizibwa, oluvannyuma ne bamuyimbula nga tewali musango gwonna gwe bamuvunaanye. Mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno Muhammad Traore eyali president w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu ggwanga erya Guinea Conakry yakwatibwa n'atulugunyizibwa naye n'ayimbulwa nga tavuguddwako musango gwonna. Ebikolwa bino tebikomye ku baludda luvuganya gavumenti bokka n'abalimbi bibiina bya bwannakyewa, naye ne bannamagye bennyini abawamba naye obunkenke bungi. Ekyokulabirako bannansi ba Guinea Conakry bakyebuuza ebibuuzo bingi ku ngeri General Sadiba Coulibaly gye yafaamu ebbanga tono lyetukubya amabega. Mpuliriza, General Sadiba Coulibaly yali namba 2 mu gavumenti eno eya Doumbouya nga bakwata obuyinza 2021. Wabula mu kaseera katono ne bafuna obutakkaanya n'amussa amadaala n'amusindika ku bwa ambassador Cuba. General Coulibaly aba ali e Cuba ne yeemulugunya ku nsako z'abakozi be yali atwala ezaali tezijja bulungi okumala ebbanga ddene. Baamuyitayo bukubirire ne bamuggulako emisango era ekibonerezo emisango ne gimukka mu vvi ne bamuwa ekibonerezo kya kusibwa myaka 5. Naye aba yakayingira ekkomera waayise ennaku ntono n'afiirayo mu ngeri etaategeerekese. Oyo yali namba 2 nga Doumbouya akwata obuyinza 2021. Kati yembeera mpuliriza okulonda kuno mu kutegekeddwa mu ggwanga lino erya Guinea Conakry. Okulonda kuno era kutegekeddwa wansi wa ssemateeka omupya Doumbouya gwe yakabaga era yayisibwa mu kalulu ak'ekikungu akaliwo omwaka guno gye buvuddeko. Ne ssemateeka ono empisibwa gye yayisibwamu nayo yeewuunyisa. Gavumenti ya Doumbouya yatwala akaseera mwaka 2023 ne 2024 ogenda mu bantu okubafunamu ebirowoozo. Wabula ab'oludda oluvuganya gavumenti n'ebibiina by'obwannakyewa byagaana okwetaba mu nteekateeka eno nga baga nti engeri ekintu kyonna Doumbouya gye yali akikutte bo yali ayagala kubeeyambisa bweyambisa kuyisa birowoozo bye, era bo ne basibira enteekateeka ey'ekikookolo naye tekyamulemesa kugenda maaso na nteekateeka ye. Era bw'amala okuŋŋaanya ebirowoozo bye ekiwandiiko n'akireeta mu gye bayita Transitional Council yeringa ekola nga paalamenti y'ekiseera naye nga ekulemberwa bannamagye be bagirimu. Kati Transitional Council eyo neetuula neeyisa ssemateeka ono naye nga n'okubaganya ebirowoozo ne mu kanso kwali kutono. Era ensonda ziraga nti abakulu abamu baakuba n'akalulu akayisa ssemateeka ono naye nga tebamanyi ddala kituufu kirimu. Kino engeri ssemateeka ono gye yayise yeefaananyirizaamu n'ekyaliko mu Uganda mu mwaka ogwa 1967. Abasoma ebyafaayo bakimanyi kye bayita Pigeonhole Constitution. Ssemateeka w'Obote oyo ow'enkaaga mu 7 eyabagibwa binaayisa. Ababaka
lwaki bamuyita pigeonhole bwe box obwo mbeera ebiwandiiko by'ababaka mwe bateera amabaluwa n'ebirala. Kati ababaka ssemateeka baamusanga omwo ng'ogwabwe kuba bukubi kalulu nti ono ye ssemateeka omupya owa Uganda. Kati abawandiisi b'ebyafaayo ssemateeka oyo kwe kumukazaako erya pigeonhole constitution. Kati kumpi ne ssemateeka wa Dumbuya ono mwategekedde okulonda naye yabadde nga pigeonhole constitution nti bannamagye abamu baweebwa buweebwa biragiro abatuula mu Transitional Council muyise buyisa ekyo ekiwandiiko ekireeteddwa kakati kyekyesigamizidwako mu kulonda kuno ampuliriza okugenda maaso obukwakulizo buwulidde buyitirivu. Ensimbi ze baasabye omuntu okuvuganya wa president muzaawano $350,000 oyina okuba nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekyakusembye ate ekyo ekikkirizibwa ekitegeeza ebibiina biri ebinene byonna tebigenda kubeera na candidate ku bubaka bwa parliament mu kulonda kuno kuba biriko envumbo. Ba independents tebakkirizibwa. Emyaka ogirabye obukwakulizo bwataddeko yo olwawezeza myaka 40 naga kati oyina kutandikira kwana kutuuka ku 8. Kati ampuliriza eyo yembeera okulonda kuno mwe kugenda okubeera olukalo olusembayo lw'aba candidates lusuubira obutasukka ennaku z'omwezi 13. Supreme Court erina okukakasa nti ku bano abataano abatuteyo empapula ani anaasigala muti kikwewuunyisa ng'egambye bonna baveemu asigalemu naye yekka. Byonna ebyo bisoboka in Africa. Mpuliriza katukomewo. Chabasa MTN enkuuka bwaguuga 2025 mungi nnyo wano mbazira Marcus agenti Africa terikula nga tukyalina abakulembeze abafaanagana okuva mu gy'ataano okutuuka kati nga bonna bebamu. Tuhere Charles n'agamba power emirundi esatu n'agamba nti atabulina yagamba abulina abute. Dewo Nyanzi agana Africa twabaaki buli abawamba gavumenti okununula amawanga gaabwe ate weetagisaawo omununuzi omulala abataase ku bannansi nga nabo bafuuse ekizibu. Ono n'agamba Miro Michael agaye buli lwawulira programu ezikwata ku byokulonda n'abakulembeze mu Africa alabirawo ng'ebyokulonda si byaffe Abafirika. N'agamba Semusu Mugoba Nsonga agambye tuli wano ku Nsubuga and Company Advocates tuli mu kiraasi mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe okugoberera. Honorable Kabuye Kyofa togabye agambye nti Katemba peke yake sebo tuvunulireko mu Luganda. Kanala Moses agambye nti Abafirika bagwana kubeera agaba Abafirika basaana kubeera wansi w'enfuga ey'ensikirano. Yagambye nti eyo yetusobola. Wevale nnyo wevale ddala. Lubakyoya agambye mbuuza Alpha Konde bawamba muwambe kijja kitya nga ali bweru. Kijja kitya nti ali bweru eyamuwamba kumpi yali mutabani wa mbyobufuzi ye yali amukuziza okutuukaawo n'olwekyo baamukwatako ennaku ntono oluvannyuma ne bamuyimbula n'addukira mu buwaŋŋanguse ne baamugulako emisango egiwerako yadde ali mu buwaŋŋanguse. So ali bweru Rashid Sekindi Charles Rubinge Namuŋŋoona mwenna mwebale nnyo mwebale ddala okugoberera. Ni wano omulala kandabe omu babiri bensobola balala okutunuulira nga sinnakomawo. Onagambye nti tema ntandika abalala ne muweereza bwonna ne butambula. Sempijja Mark mu Namasaka agambye Mukama Africa atusaasire kuba engeri gye tukwatamu ebyobufuzi byaffe. Yeeraliikiriza Yiga Dennis ali Lubaga obubaka bw'obutambudde muganda wange bukomyewo. Agambye nti oba tufuneyo enkola endala ng'eya demokolaasi tesoboka mu Africa. Yiga Dennis ye bw'alowooza nti enkola y'okulonda wano mu Africa eyinza okuba tejja kusoboka. Nyanzi William ali Kitende agambye nti tolowooza nti Abafirika tujja kujulira okuddamu okufugibwa abazungu. Yona yagadde abazungu bakomewo batufuge mu luutu.
abampuliriza mwebale nnyo mwongere ku busindika nja kuba mbuyitamu maaso eyo obudde nga bwe bunaaba butusobozesezza wetugenda mukummula kampuliriza mbadde nkulaga engeri Dumbuya gy'akuttemu obukulembeze mu Guinea Conakry mu myaka gineena ng'abateekerateekera okulonda. Kakati ekirala kye yasuubiza ngazze yasuubiza okulwanyisa obulyake kuba yagamba gavumenti ya Mukama Alpha Conde yali ejjuddemu nnyo obulyake era n'atondawo kooti ng'obuvunaanyizibwa bwayo kulwanyisa buli bwanguzi. Naye abagikubamu ebituli mu Guinea bagamba nti kooti eno mufo ky'okulwanyisa obuli bw'enguzi Dumbuya ali mu kugikozesa kuggusa byabufuzi bye era asinze kusiba bali ku ludda luvuganya gavumenti. Ekyokulabirako mu Desemba 2024 eyali minisita w'ebyokwerinda ku mulembe gwa Alpha Conde Muhammad Diane yaweebwa ekibonerezo kooti eno kyakusibwa myaka 5 lwa nsonga za bulyake. Emabigako mu 2022 kooti yalagira bawambe era basaanyeewo amaka g'abannabyabufuzi babiri mu gavumenti yali eyise Selu Dalein Diallo ne Sidia Toure. Era bino bimala okukolebwa bano ne baddukira mu buwaŋŋanguse. Bano bonna bannabyabufuzi bagundiivu kati ku ludda oluvuganya gavumenti mu Guinea. Amaka gaabwe gasaanyizibwawo baasalawo kudduka mu buwaŋŋanguse. Kakati ekyewuunyisa nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bali mu gavumenti yayita abakwatiddwa bawera. Naye waliwo alipoota ezifulumizibwa ebibiina by'obwannakyewa nga biraga obulyake mu gavumenti ya Dumbuya myaka gineena naye tewali n'omu asimbiddwa mu mbuga z'amateeka. Era alipoota ezisinga zize zisonga ku Ministry of Nines ku by'obugagga eby'omuttaka nga waliwo endagaano ez'enjawulo eziteekeddwako omukono mu ngeri ey'ekimpatiira n'amakampuni nga munansi wa Guinea Conakry engeri gy'afuna mutetegeerekeka era nga kigambibwa nti mulimu obulyake buyitirivu. Guinea yensi esinga eky'obugagga eky'omutaka kye bayita bauxite era erina n'ebyobugagga ebirala biyitirivu. Naye minisitule eyo ejjuddemu obulyake buyitirivu kusinziira ku alipoota okuva mu bibiina eby'obwannakyewa. Naye yadde bizze binokolayo ensonga eno tewali muntu yenna avunaanyizibwa yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka mu myaka gineena. Kati kyekireetera ab'oludda oluvuganya gavumenti okugamba nti Dumbuya ekyamazima tali mu kulwanyisa bulyake wabula eyo kooti agikozesa bukozesa kutuukiriza bigendererwa bye eby'ebyobufuzi. Kakati njala nkuzeeko emabega mu kalulu ak'ekikunga akaaliwo akavaamu ssemateeka ono gwe baliko nti nayo yali nteekateeka yakwongera kunywereza Dumbuya mu buyinza referendamu yennyini. Ekisooka ssemateeka afubutuka mu referendamu eyo yongeza ekisanja okuva ku myaka 5 okudda ku 7. Lubaki oyo abadde abuuza nti ekisanja kya myaka emeka kiba 5 era nkulaza Alpha Conde yajja 2010 ebisanja bibiri yali abifuze ng'ayagala kyakusatu Dumbuya wamuwambira ng'abantu beekalakaasa. So ebisanja ebadde bya myaka 5 kati mu ssemateeka omupya Dumbuya ekisanja akigaziyizza kati kivudde ku 5 kino kyasaba nga 28 Desemba kigenda kubeera kya myaka 7. Ekirala ssemateeka ono alimu obuwaayiro bungi ab'oludda oluvuganya bwe beemulugunyaako. Waliwo akawaayiro 13 akagamba nti omuntu okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti alina kuba ng'asembeddwa ebibiina ebyo ebikkirizibwa mu mateeka. Gavumenti ya Dumbuya yeesalawo kibiina kye ekikkirizibwa mu mateeka erina bye yawera alina wabeerawo ebyateekebwako envumbo. Kati byombi ebiri mu biti ebyo tebisobola kusimbawo babaka ate nga ne ba independents tebakkirizibwa. Kitegeeza nti paalamenti ejja opposition yonna agijjeemu agenda kulekamu abo baayagala. Ekirala waliwo ennyingo ey'ekikumi nayo eyongera okuwa gavumenti ya Dumbuya enkizo ku paalamenti kugamba paalamenti ne kakkanyizibwa ne kafuuka nga ka office oba ka desk mu office ya President Dumbuya. Oyinza okwebuuza ekyo kijja kitya. Ennyingo ey'ekikumi ewa President Dumbuya obuyinza okulonda ababaka 1/3 mu paalamenti ya Guinea. So kitegeeza mu kalulu aba yeetaagayo batono
ababaka 10 bitundu kimu kya kusatu amanya ya galonda n'agamba mmwe mugende mu parliament mukiikirirenze. Kakati ate abasigadde tebalondebwa butereevu, balondebwa enkiiko ez'amasaza agakola eggwanga lino erya Guinea. Naye enkiiko ezo we twogerera tezikulemberwa bakulembeze balonde. Dumbuya yateekayo bannamagye be bakulembera enkiiko ezo. Kati enkiiko ezo zigenda okulonda ababaka abasigadde okwegatta ku bali ekimu ekyokusatu. Kati mbufunzi ogenda kubeera ne parliament nga naye ekolera ku biragiro by'amagye mu kisanja kino ekijja. Ssemateeka omupya bw'agamba Dumbuya gwe yayisa. Ekirala ssemateeka agamba candidate alina okuba nga okwewandiisa ku musanze ali mu ggwanga lya Guinea. Era kino kye kijjamu Selu Diallo ne Alpha Conde. Jukira Selu Diallo yoli gwe bawambira ebintu bye n'amaka ne bagasaanyaawo, yagenda mu bwanganguse, yaliko Ssaabaminisita abadde ayagala kudda, ssemateeka ono abadde amugyamu. Alpha Conde n'etasobola, n'ekyemyaka nakyo kimujjamu ku myaka 83, ssemateeka ono abatamukkiriza. Kati era ekirala ekijja okwewuunyisa nti ssemateeka ono Dumbuya yateekamu akawaayiro nti omuntu yenna abaddeko pulezidenti mu Guinea Conakry tajja kuvunaanibwanga olw'ebyo bye yakolanga mu buyinza bwe nga pulezidenti. Naye Alpha Conde akyagenda maaso n'okuwera ennemba n'emisango. Of amateeka tegakolanga gadda amabega, ono ssemateeka mupya. Naye Alpha Conde yakyagenda maaso okuwera ennemba n'emisango gye yazza oba gye babadde bamuvunaana ng'ali mu buwaŋŋanguse. Ampuliriza ekyo bw'okiteeka ku bbali. Ekirala ekyeraliikiriza mu kulonda kuno be baani abagenda okuba nga bavunaanyizibwa ku kulonda. Nkugambye nti akakiiko k'ebyokulonda yakasattulula mu mwezi ogw'omukaaga n'atondawo Directorate General of Elections DGE eri wansi wa Ministry ya Government ez'ebitundu, Ministry of Territorial Administration and Decentralization. Yajjawo akakiiko k'ebyokulonda. Naye obuvunaanyizibwa oba obuyinza obw'akakiiko kano akapya bungi okusinga obw'akakiiko akakadde. Kano kalina n'obuyinza obwa kooti ng'oggyeko okuwandiisa n'okulabirira ebyokulonda. Akakiiko kano Directorate General of Elections erina n'obuyinza okutaputa amateeka agakwata ku byokulonda. Mu nkola ennungamu okutaputa kwandibadde kwa kooti. Naye Directorate General of Elections Dumbuya yagiwadde obuyinza okukola ekyo. So nga bwe weetegereza ani alonda abajukulira, President Dumbuya yalonda Director wa Directorate General of Elections era yalonda n'omumyuka. So nga neeno wansi abagenda okulabirira okulonda bonna balondeddwa butereevu bannamagye era bangi ku bo bamagye be bagenda okulabirira okulonda eno wansi. Kwe kulonda kwateeseteese. Kino tekyawukana n'ekyaliwo ne mu kalulu ak'ekikungo. Kati ebya Guinea Conakry byewuunyisa. Abaategeka akalulu k'ekikungo balala n'abagenda okutegeka kano balala, byonna bitongole byanjawulo. Wali yatondawo ekitongole kye bayita ONASUL kye kyategeka akalulu ak'ekikungo. Katusooke tudde. Chabasa MTN enkuuka bwaguuga 2025. Ampuliriza tugguse mu kitundu kyaffe ekisembayo. Honorable Sewungu agaye nti wabula Africa bannange. Masimbi Aziz naga nti Africa Democracy akyali mboozi, buli afuga akola bimugasa oba kumukuumira mu ntebe. Kiwalabi ali mukono naga nti bwogerageranye kitegeeza mu bya campaign n'ebyobufuzi Uganda tuli bulungi. William Mubiru agaye nti ekintu kino ndudde nga nkyogerako era kankiddemu, abaddugavu tulina kwezuula, tewali kirala okwesiba ku buli kikolebwa mu bazungu kye kitulemesezza okumanya kye twagala ne kye tusaanidde okukola. No Sava Joseph Senyondo agaye nti entebe ewooma, buli ajja asuubiza nti ye mutuufu. Lubalita Mwesigwa agaye nti ekyo kye bayita lugonda majja.
Dewo Kirume agambye nti ekitabo The Animal Farm ndabirwamu yennyini ejjayo ekifaananyi ekituufu ekyabakulembeze b'amawanga ga Africa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, kandabeyo wano omubabiri ate tufundikire. Naga nti nze mazima wane salama mu Africa twetaaga bakulembeze so si bafuzi. Simanyi kyoba otegeeza mu ekyo. Arafat Mpaji Mussolini ali kasangate. Agenti naye twetaaga okukola unions ebbiri mu Africa okuli abalina demokrasiya n'abo abatalina kiggwe lumu ye kyayagala kusemazinga wa Africa. Bampuliriza mwebale nnyo naye bakakatu bukomyawo olw'obudde wetugenda mukuumula nkulaze nti Dumbuya akoze ebintu ebitali bya bulijjo. Abagenda okutegeka okulonda kuno balala, referendum abagitegeka nabo balala, naye nabo bali wansi wa ministry eri eya territorial administration and decentralization. Kati aba bategeka referendum ku bantu 11 era mukaaga President Dumbuya yali abalonda ne bategeka akaluka ekikunga akavaamu semateeka afaananye bw'atyo. Kakati bwodda ku ddembe ly'abamawulire Guinea egenda kubeera n'okulonda ng'emimwa gy'abamawulire mizibe, naye nga bino byebimu ku ebyo Dumbuya bye yali avumirira Alpha Conde. Nja kuwa ekyokulabirako. Ekitongole kya Reporters Without Borders kyekimu ku ebyo ebisinga okwesigika mu kwekenneenya eddembe ly'abamawulire okwetooloola ensi. Mu alipoota yaabwe eyasembyeyo gye baafulumizza bakulaga nti mu bbanga lya mwaka gumu ogusembyeyo Guinea wansi w'obukulembeze bwa Dumbuya esse wansi ebifo 25 ku nsonga z'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Esse kugamba mawanga 25 gagiyiseeko yo nekkirira, kitegeeza eddembe lyongedde okulinyirirwa naye okugwa amawanga 25 mu mwaka gumu, kitegeeza namugiri esatu egyasooka kuba yakafuga ena ezeegwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Kati kye yavumirira ne kyakola kiriwo ekisingako. Kyekirwaki nzize mbaga nti bangi mbalaba ku mutimbagano era bampereza ngano baka nga toyogedde kuwe Burkina Faso, nga toyogedde kuwe Mali, nga sinza kuba malirako biseera kuba nali manyi gye biggweera era yeno kati gye biri mu kuggweera yonna bwe kiri. Oba oli Niger, oba oli Burkina Faso, bonna bagenda kufaanagana kyekimu. Kankuze Guinea Meya 2023 ekitongole ekivunaanyiriza ku by'empuliziganya kyaggalawo emikutu egya radio egiwerako lwakolokota gavumenti ya Dumbuya. Meyi 2024 ekitongole kino kyekimu kye bayita HSC kyasazaamu radio 4 ne TV 2 okuli Dijoma FM, Space FM, Sweet FM, FIM FM, Dijoma TV ne Space TV n'okutuusa olwaleero baggale. Era okulonda kuno kugenda kusanga emikutu egyo miggale gyegimu ku mikutu egibadde egy'amaanyi mu kwogera ku nsonga za demokrasiya n'okwogera ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu. So nga ate ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2024 ekitongole ekya omukutu ogw'amawulire oguyitibwa Le 224 omukuŋŋaanya waagwo Habib Morawune Kamara akwatibwa 3 Desemba 2024 alina olukuŋŋaana lwe yali agendamu n'akwatibwa n'okutuusa olwaleero teri amanyi mayitirege, teri amanyi oba musibe oba mulamu oba yadduka mu ggwanga. Yembeera okulonda kuno gye kutegekeddwamu. Sirwadda Richard Machati agambye nti abo sente z'okulonda boonoona zaaki sebo demokrasiya alimu ebirungi n'ebibi. So mu mbeera eno okulonda kwo kwengedde 28 Desemba bagenda kuba bakiro box nsale w'okwewandiisa mu Supreme Court yabaddewo ng'ennaku z'omwezi 3 wiiki eno. Kakati tulinze kulaba Supreme Court bano bonna abataano abaatutteyo empapula egenda kubakkiriza
naye oba bakkiriza oba tebakkiriza nga bwe nakugambye ku ntandikwa bano bonna abalala bagenda kuba bawerekera buwerekezi Domboya kubanga ebina byofuza eby'amaanyi yabijjemu bakandidates ab'amaanyi yabajjemu ate ne parliament engeri gyegenda okufaanana nga bwenkulaze era naye egenda kuba kumpi 100 ku 100 ng'ejjuddemu bantu Domboya beyeerondedde okutuula mu parliament. In fact tegenda kwawukana na transitional council eriwo eyayisiza ssemateeka ono kuba akaluka ekikungo nga kawedde ensonga ne bwe yavudde mu parliament ne balyoka bagireeta mu kaluka ekikungo. Kati transitional council eyaleese ssemateeka ono tegenda kwawukana na parliament empya egenda okubeerawo mu ggwanga erya Guinea Conakry. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Obadde owuliriza programu Kalabalaba mu Kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sunday n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya ku CBS ku 89.2 Famma Emmanduso radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Emmanduso enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sitya danger tukubale tukujja mu kabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubale tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambate holindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN Momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wealth Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema.